kakati enkwaso bakebera obutonde bw'omusajja ono wayingira omukyala zisigalamu njasi njegadde kubikkako twagala obwenkanya eri omwana Nisha ani yakwata Nisha tumwagala Haji bwe tutasaba nnyo omusango guno gwandimala ne gumusinga okusinziira ku mawulire agava mu basawo abatwala samples z'enkwanso za Haji wamu n'amazzi ga Nisha abasawo bagamba enkwanso za Haji tezeetabangako mu mazzi ga Nisha naye ate temwerabira nti statement Nisha gye yakola ku poliisi ekkaatiriza nti Haji yamwebakako negattaako tuwulirize omusawo ono ne lawyer kye bagamba ku nsonga eno nze Julie Potential okusinziira wano ku channel omukunji atasera we tuli nnyo okukuwa buli update ku nsonga eno Mr. Lawyer ngeza nti papula nga zigamba se yamukwata yo mwana agamba mu kooti ye yankwata ate ekyo mu bwalo yamukyogera mu kikola mutyo anti mu mateeka tulina kye tuyita coaching omuntu you can coach nenkukochi nabyo bino okwogera mufuna bulungi kati wenkukochi nabyo bino okwogera kati waleli we tugenda mu cross examination ne batandika okocha ebibuuzo otandika okutamatama eyo paati ebeerawo tuyita cross examination awo ebiseera ebisinga eyabadde yalimba awe tubakwatira awo enkwaso zimala bbanga ki mubiri kakati era ekyo badokita abeera bakituwa kitwaki tuleeta expert evidence ti badokita ekyo bakikebera ekitegeera nti naye kyembadde mbalaga nti sawa ya leero omwana ono Nisha takyalina ajati kituufu omwana ono ali mu rihabu owa Honorable Nakiwala Kiyingi kiba kitegeeza na buli kimu kye wali ogezezzaako okukokinga omwana ono oba tokyayinza kimukokinga kuba wabanga ingini yagambye mbw ali wa hajati tannaba kuvaayo omwana tannavaayo akyali mbu wa hajati latest news gye nabadde nnina nga tali wa hajati omwana already ali mu rehab kuba Nakiwala Kiyingi Honorable Nakiwala Kiyingi ye muwabuzi wa president ku baana Gato abadde bageze musabira basale okiraba era Honorable okuyimiza basale ng'ategedde nti ono mukyala yakola fojjala y'amannya ezannanga muntu kati mbofunza omwana gyali naye tasoma oyo omuntu bwatyo nze nagambye sina mukazi oyo omukazi okuza kubimuvaamu beboogera balina akabondo k'abakazi ba hajati kebabbamu abasajja abagagga ebyo abadde yabyewolerako nga abasajja abagagga era ebyo abadde yabyewolerako era mu ofisi yaabwe awo batera osinkana mbweyawo ku mwaliwo abadde abinnyonnyola awo mbwera abadde alaba nnyo zuulo ono naye nga oba namulaba wa naye mbwe boogedde ku linnya Yasiini bw'ate nga Yasiini naye amumanya awo ku gyegyo emirimu gyabwe mbu bafeere baddira n'abateeka ne basetinga omukazi naye ng'omukazi takwagala namanya n'oddiini oyo alina ssente mugagga nti ye najja n'akufumbira n'omuzaalamu n'abaana naye nga bakutegedde oyinamu ssente bwe bamala okufuna kye bakufunyeeko omukazi n'anoba n'avaayo n'agera n'afumba ewalala bombu bwe batyo mbu bakazi bangi ate bahajjati bonna nenamba mama kale obukirizu badde bujja kubasinga abantu tebatya kugenda kujulira mu kooti anti kakati jjukira omuntu wabeera mu rehabu omwana oyo baali balina okusooka omujja mu society okay engini yagambye mbu hajjati omwana yamulaze ewa Faruuku yamulaze wa Faruuku mwana gyali akyali waka kyali ne hajjati kati awo tunaafuna obujulizi mu oyo omwana nga akyali ewa hajjati anti kakati already lwakuba nti era bino obujulizi kati bino bikyali wabweru wa kooti nti matters zibeera mu kooti zibeera za kooti naye nti tulina kye tuyita technicalities ye lawyer amanya engeri gyagenda okubuuza omwana ono mu cross examination okitegeera ate n'okubeera nga era oyo omwana y'omu yavaayo n'awa statement however nti yagiweera eno mu public mu social media n'agamba nti ze taata tankwatangako okitegeera eyo statement nazo bajja bazirayingako awo bazirayingako kino nti teziba mu kooti naye era bajja zireeta mu kye waliwo yagambye ebyo bino ebyeno ku social media mbu bikomye eno mu kooti tebigendayo
era bikomeye byonna bye yayogera tebigasa era ne mu kkooti tebituukayo era bikomeye eno ekitegeera bikomeye eno nti naye ekirungi kyakyo like kiba kikuwa kyetuyita ekifaananyi kikusigira ekifaananyi ekitegeera nti nze nga mpumbawumba guno musango kooti gaguleka gutambule paka ku nkomerero yaagwo naye nga ekinyusi kyagwo ajja tizuula bagenda kumusiba nesse kusiba yenna okubanga abantu ab'enjawulo batandise okuvaayo okomplaininga ku muntu y'omu okitegeera kiba kitegeeza oba ne answers nyingi nnyo zolina okwanukula ebibuuzo biba bingi birina okukola ki okwanukula nabo abantu ab'enjawulo abavaayo essaawa zino bagenda muleetera okuwunga jatuuka ekiseera olaba kati atusana ogamba mesinga haji yawunze kyensobola okubagamba nyabo kati anti gwe ategeera ebyamateeka kakati nyabo Hajati singa bivaayo nga Haji ali innocent Hajati baba bamusiba musango ki anti kakati singa bivaayo nga Haji ali innocent Haji olde abane balooya be tiimu y'abalawyers okitegeera kati tiimu y'abalawyers bano eno bagiwa ennaku 14 ne batandika okufayiringa buli musango gwe bakola ki gwe baagala ku Hajati omusango ogusooka gwa defamation kalebuli okwonoona erinnya lyani lya Haji okitegeera ogwo guba gumu okitegeera era Haji waddembe okusaba kyetuyita malicious damages obudde bwe bwabeera alinoonye bwamwanonedde nga Haji takola yamusibisa esente Haji zatadde mu balooya okitegeera ezo zonna balooya babeera bajja bifayiringa okitegeera kati abeere Haji nga yawabaani Hajati okiweza nti kooti eginafuba okulaba ng'etuuka kwani yakozesa omwana ono era oyo naye bagenda kumukwata kuba mu findings nkubuulira bajja kujjayo paka n'amasimu ga Hajati gonna bajjagenda mu telecom companies oba Alid oba Airtel oba MTN bajjeyo conversations zonna okitegeera bajje olabe nga bakwata Hajati wabula temubeera surprised kino kanti bagambe temubeera surprised okuwulira nti ate oba Hajati oba pressure zamukubye mbabuulira it's the fact yatugambe Hajati yakutte ne Quran n'alayira ensi yonna ng'enda ne Quran agamba agenda kufa anti kati kambabuulira okukwata Quran yabuuza juza ekibuuzo n'agamba Haji waba agamba nti no yampa dola akakagale teri siiki kwe yazimpeera Kurani yegenda omuyiwayo ekyo kye yakoze kimala Quran ekyo olaba yagenze mu busungu bwa Allah kati tosobola kukwata Quran nga Quran yennyini kiri kitabo Allah yakissa kulungamya baki bantu ate gwe nojja n'okikola ki ekyokubiri okukwata Quran tekitegeeza nti n'oyogera mazima okiwulira kuba bangi bakwata Quran ng'ate bakyagenda mu masawo bakyasamira naye ate kino ate Hajati kyo kye yakoze kinene anti nkulaga ira ku Quran n'agiwanika ate ng'amanyali kati kyekyo lwaki nti wakitiibwa Allah jalla waala ezo adhaabu azirinde ajja zimuteekako gwe obadde okimanyi abatunda ebyobugagga by'obusiraamu basiraamu basiraamu basira Shabani mubajji nze sogedde erinnya naye nkulaga abatunda emaali y'obusiraamu baki basiraamu kati ye Hajati ekyo kye yakoze yakutte mu kitabo kyatamanyi makulu gaakyo okwagazaako olw'okusiikinga sympathy nti bannaye nkutte mu Quran nagenda ne Makka okitegeera bangi batuuse ku Kaaba naye ne bakomawo nga bye bakola birala ne ku bye bagenda Makka ekyemakka ng'akikulembeza nnyo Hajati mbu nenywegera ennywanto ya Kaaba agenda ku nze nenywegera ennywanto ya Kaaba
nsobola Allahu ya alam, Allah yasinga okumanya naye ennywanto eyo ogiraba ogiyita nyangu gituukako ogituukako munnange mukwano si nyangu nti nkunyonyodde osobola ogituukako lwansonga singa oba osanze nga abantu si bangi anti singa oba osanze nga abantu si bangi naye omanyi okulwana okubeera awo olaba jasinga obeera abantu musobola okubeera abantu nga olaba akawuzi akabeera ku kaaba ako kasita osanga abantu si bangi bakajjawo kati bwe kati awo muba muliira ddala ku nnywanto naye bwekaba weekali batulizaako bakadde be batuuka munda nga gye beetoyako ddala kuli bwe mba bangi kati kankulage na kino ffe twatuukanga okugenda okusaala osale ku layini esooka naye ng'oyagala kimu nti basala bati salaamu odduke direct ku nnywanto naye ng'omanyi eŋŋumi ebeeraawo ayinza okuba yafuna omukisa n'agituukako munnaye towakana ebyo ayogera bwogezi tokyayinza oli mumulike oli aja ti Allah agenda muteekako adhaabu ze ku duniya kuno ate nekwakira naye njagala kugamba nti yabadde yayita muganda wa Zuula ekiro ebyo byogera n'obyogera kaakati olaba oyo olweda akyalina omusango gwa fojale bagenda gumuggulako akyalina omusango gwa impersonation nagwo weeguli okwetuma kyatakola ki fojale guba bufere then impersonation okwetuma kyatakola ki kyatali ebyo yajona misango gikoze ki gimulinze kuba taata wa Nisha akulaga nti omusango yaguwa myaka 8 emabega bali bagufutanka abadde ayinayo bibackup tali yekka ekintu akitandika nga atali yekka anti era ennaku z'omu bizibu 40 kasaga gwako Allah nga okitegeera Allah bulijja naye yamwamaze n'amwambula okitegeera amaze nakola ki Allah yamwambula mubikirira ate bulijjo kyakola bulijjo afera naye nga si mu kamera kamera byabadde byankukulako Allah yajja mwanise kati yabire si mu kamera ate ekintu kasika kibeera public nga kiri public interest nekijja nekifuuka public debate abantu kamera zabeerangawo mu court ku musango ekirala ebino ebyapa bino ebiraga nti nno yali yabibba okuvayo ne bizuuka ako nako kajja kuyambako ku haaji ono gwe basibye nti ddala kiko omukazi mufere kuba nsinga yabyeganye nagamba tabina banafuna kyateesaawo naye kasita yabyogedde kansooka endabe katono nnyo bannange Rose alina kyagamba omwana omuwala Rose How are you? Olabye oli mu bbaasi oli mu train otambula ndi mu bbaasi ndi wano neesaanise ngenda kuziika abantu abazungu bafa eno munayo mwami Munnayuganda yafa naye yalama muziika wano kati tugenda muziika kusawa kati yona mmwe mukaaba obuugi ne tufumba saba olumbe tusuzeemu 2 weeks no abadde about 50 ayika abadde excuse me yazalibwa mu 62 yafudde mu 2024 so simbadde sinnagigatta oli tabadde n'abaana nga kitalo omwami ate teyalwala nga kitalo bannange ngenda kuziika naleka ngende ku nudi nyo bambaye tetumanyi kubyambala nkugambe aji yabuzeewo wali aji agala okuneewa kirinda yennyini ono ava mu kkomera agenda kutwala and ava mu kkomera gayi aba mukomera amafina akozi mwagala bakube kipo mwekwata si wange amafina mungo bakonga lumu amafina ate amafina ayagala yangamba Sophie nkusembera ku haji era naye ajo yeetaaga n'omwanga n'omulagala yonna musajja wa n'omwerabiza omugwisirivu omukazi Zuula omukazi naye abadde amulaga ogimanyi gwe aza n'okuddayo oyo omukazi oyo omusajja si mwangu tebadde mugana wange naludini olaba
omukyala we wange ntege okukwatira ku musajja weesiba bbiri abakazi babakola ki abasajja buli bakwatako yawunga balina keeya nnyingi nnyo eri bambi kyetaaga kufaako maama abaana nga abali ono temutufaako mwagala bamukomera tugende mumakomera kati aja alina ayo sympathy eyo gyafuna bambi ate mukakamu nange aja ati kyonna kyogeranga bebi kyetaaga kufaako yabula hajati mubi nnyo kyajabira bulungi n'omwegomba n'ogamba bannange ekisooka nsaba babuuzaako ate ba myaka mwebale kuteesa mwebale kubeera mwoyo ga ggwanga abakyala bayimiriddewo ku sayidi yaffe y'abasajja ne mutunuulira ebintu nga mu butuufu bwabyo mbeebaza nnyo muganda Nurdin weebale kuweereza nsi yonna kubanga mwogezezaako nnyo okutangaaza abantu wadde abamu era bawongera ne bapira bakifuula nnenge naye mukama yebasiba olwa byonna abakyala abawaddeyo bahajati omukyala hajati ekitiibwa kye era akyasigaza kiti kubanga yatuuya e Makka yagenda ekyo kyo kyaggwa lwakubeera nti ate mu ngeri emu oba endala teyasiraamuka kyekikulu kaakati kubanga omukyala oyo kati alabika teyasiraamuka wadde nzange siri musiraamu naye okusinziira mbadde n'abasiraamu ngendera nnyo ebitabo ebitukuvu nga bwe bitambula omukyala oyo alabika yeetaaga okuddamu n'asiraamuka sinakindi kubanga ebikolwa bye byonna birabika nga bivoola obusiraamu n'olw'ensonga eyo nze nsaba busabi Allah amusaasire kwebyo byamusobako tulemenga kusabira busabizi bamaze kuzaawa naye n'oyo bambi omukyala ebyamusobako Allah amusaasire kubanga bimusobyeko nnyo amwe ekiwumulo hajati yetaaga esala yetaaga yakyumulo ani amujje kubanga kubanga waliwo ebintu ebitakolebwa muntu wane waffe nazi kuno e Buganda tugamba nti gundi muntu bulamu buli bwokola ebintu eby'abantu ebikufuula omuntu olwofuuka omuntu mulamu naye ye yabadde yagamba nti omwami amulabanga yafa kati ye naye katugambe abalokole batera kugamba nti yafa mu mwoyo kaakati ne mu layini ey'obuntu omukyala oyo bw'atyo yakola ki yafa mu mbeera eyo Katonda amusaasire naye abantu nsaba abantu bakomewo naddala nga bwolaba waliwo omuntu ye n'abeera ku miramwa yali badde abeera ku mulamwa omukulu nga ateesa naye ate n'olaba nti ote oli yafaayo kulabika nti ata awakanya bwakanya nedda nga ate ensonga zonna zivuddeyo bulungi nga bwolaba nawulidde yabadde yeeyita mukulu Nurdin nabaddeko bulungi nabadde eno nga mpuliriza yabadde yeeyita mwanyina w'omukyala ng'abuuzibwa ate nga ndaba ali biased bamubuuza bino ate adda mu birala gwe ate oyo wali agadde njogere ntya twegamba bamubuuza nga ate tajja butereevu kati neŋŋamba nti abantu b'engeri ng'eyo baali badde mu butuufu tebava nayo oba oluusi tebawebwa namwaganya nakwogera kubanga bw'ojja okubeera nga byojja okwogera tebirina gye bijja kuyamba kati ati lwaki oswolayo omutwe okulabika nga wangi tobeera dictator abantu balina emirembe to express bye baagala okuexpressinga kati abantu baleke boogere bwe view gwe banagisiima bagitwale ati kakati ekibinza kyembadde ŋŋamba nti oluusi ate tayagala kumubuuza ate nga kyekyamuleese kati bw'obeera nga akati bwendi wano nga kati bwemuŋŋambye nga mumunuŋŋamya kati ate nembeera nga saagala kuluŋŋamizibwa baba baagala zino live ziwerako okutabula kyakwata omwana ebyo bwebityo byebaagala ebyo kati naagera nanyumiza baali nga bwe yazze wano wane musoya ebibuuzo kati bwalankula ebibuuzo byenda tebamusoya bibuuzo byonna byagala balaba nga biba bituufu nga bapika okitegeera byebaagala kati bwamubuuza bibuuzo nnyo bannange katono nnyo bannange omukulu Malcolm Musa agambye singa omumaatha we yamugobye yamugambye agende tamusangawo nkusomera byagambye si gwagamba yamugobye yange oludini omuliro opika gwati wandisebo mbadde mbasaba mbabuuzeeko ekibuuzo Nurdin lungamiza wamu nga kino ekibuuzo kiweke nze mukulaba okwange mbadde nsaba ensonga eno tugirekemuuko kooti esooke naye gitambuzeemu
ene tujidire nodini batuvumye omukazi yatuvumye omukazi yesiga jiki yatuvumye Mr. Kato waliwo abuuza ekibuuzo international agambye Kato bamisuma olabika ababuuza ebibuuzo baleke bafe n'ebibuuzo byabo tuli ku mulamwa omukazi eyatuvumye atuvumira mu parliament mbuleti dozi baganda simanyi biki omukazi oyo twagala era tumuleke atambula ayina mu kibuga omwo yagambye atya ebintu bya haji bino ebintu bya haji tubirekereko kooti ebigire naye tutandika okulwanyisa abapoliticians bano abatuvuma nodi ntotandika kwesuula ddalu tomanyi bintu byenjogerako maama jiikiri yayogedde mpozi mu communication oba ogamba abantu bonna ne bategeeza yagambye anti uliriza yagambye nti omanyi yagenze ne yeerabira chief whip olwaleero mpulidde mbu bali muwandikira sanction bw'alabika omuzindalo yakulese intentionally bamurecordinge kati mpulidde mama famuyise mu disciplinary committee mukyaze kityo omuzindalo okusigalako kubanga omuzindalo akaclip kenawuliriza yabadde agamba nti don't let those bagandas narrow down to win us in this debate. Ekitegeeza there is a deliberate move okutta abaganda in all concept nga bwolaba ebintu byonna ebitambuzibwa mu parliament ti abaganda kati bafuuse kyakusekererwa nti n'omuntu public asobola okwogera statement ng'eyo and then they just walk away and we don't do anything then ne tuyingira mu celebration z'abakazi abaawasibwa muto wange Nurdin mbadde nsaba kankole submission mmale envueko muganda wange oyo lwakubeera nti mbadde nakwogera ensonga era ne mugamba nti buli muntu waddembe okwogera nga bw'ayagala naye mukulu Nurdin obadde okyayogera ku nsonga y'omwami agamba nti omukyala we kubanga yajja yazaalako yamugobye bambi tumusabire busabizi yeetereze kubanga abakyala abajja nga bazaddeko be basinga percentage yesingira ddala ffe abasajja abalina abakyala tuli 9 ku 10 nga tulina abakyala ab'engeri ng'eyo basinga mothers naye lwakubeera nti haji ye ekizibu kye bambi omudagala lwakubeera nti mwanyinaze mama Fina juzi temwampa mukisa kwogerako naye nti omudagala haji yalya mungi omukyala ng'oyo akozesa buli nsi agituukamu kati ayina ensi za Afrika zonna eddagala lyonna alirina omukyala oyo erabika nti ndowooza asendasenda abasajja ate mu bukodyo obw'okulabika nti afera yes mama Fina akikakasa n'agamba nti eddagala gyeriri era nga tugamba nze nali ndabyeko kamba weko ekyokulabirako nze nina muto wange twamugamba nga avenga ku mukazi nga yamaliza amutunziza ekibanja kyonna n'akimalawo n'atuuka n'okwetuga nze nentuukayo nga yewadde obutwa nze nange obusungu ne bunnuma nimmuleke mu ddwaliro abalala be bajja ne bagamba ati ne bamutaasa obulamu bwe naye yamaliriza amutunzizza ebintu byonna ne kusawa yaleero ate era baayawukana oluvannyuma naye nga omudagala ogwo gujja ne gunza abantu gwe tolabangako omuntu atomera agwa mu mmotoka ng'ebadde etambula tolabangako omuntu eyeeyokera mu nnyumba abantu abo bakozesa mudagala ne bijja emizimuzimu ekyoyo ne kimuggyako ekyokulabika nga yekola ebintu ebifaana bwe bityo naye n'omukyalo oyo mu kupaswedinga abasajja era olabye nti bwadde abasajja abadde ajja amaliriza geemuze ng'ajja wakati mu mukwano gw'abalimbalimba n'omudagala gwe era paseze nga ateeba wadde agiteebezza mukono naye ng'era enywera owulidde kale ekyo toyinza kubeera ng'okola kinga okijjawo neyanziza nnyo omuto wange Nurdin mwebale kubeera nga mutangaaza ensi n'emiramu emikulu nga bwe giti wanjikwano wanjitaata ogenda kugula t-shirt mmeka tugenda ku kooti ku lwokusatu nga tuzambadde ezo z'olaba abali Uganda tugenda zibanga zesatu efa mbadde nkyagala naye ninamuko obuzibuzibu butono awo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatu
atuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.